Omuwandiisi w'enkalakkalira ya Minisita y'ebyenjigiriza n'emizannyo Kedrisiti Agenda ayanjulidde Minisita y'ebyenjigiriza n'emizannyo Minisita Museveni abagenda okukulira obukiiko obutwala amasomo okuli eby'emikono eby'ekikugo bizinensi n'abasawo ng'omukolo gubadde mu State House e Nakasero. Tulyanjulira ebyaffe olukiiko luno era nga yanyudde akakiiko n'ebitongole ebyagunjibwa etteeka TVET Act 2025. We are all excited and pleased to witness the inauguration and activation of the three arms of the TVET system: the regulatory arm under the Council, the delivery arm under the Ministry of Education and Sports, and the assessment arm under the two boards of UVTAB and UAHAB. Ategeeza nti akakiiko n'ebitongole byakubaka abantu musanvu. I'm hoping that the members whom you gave an instrument to be in the governance of the two boards and the council have had time to study the act, but also to look at the instrument that was provided so that they fully understand their roles, and after today they hit the road running. Ssentebe w'olukiiko lwa TVET ye Allen Kagina ng'agenda kukola n'abalala mukaaga. Kyo ekitongole ky'abasawo ekijja ki Uganda Health Professionals Assessment Board kyakulembera Alfred Duwali nga ssaabawandiisi wakyo ye Helen Katalatambi. Ssentebe wa UVTAB ye Dorothy Okedo Nguna ajja kukola n'abalala nga Onesimus SG Director wakyo. Minisita Museveni agumiza abasoma amasomo gonna agali mu kkowe lino okuba abagomo nti enkyukakyuka zino tezirina ngeri gye zigenda kubakosaamu. As well as what you have heard from the remarks by the PS about the roles of the TVET Council, the assessment boards and the delivery arm of the TVET system, TVET is on a path of unusual business. However, I want to reassure our trainees currently enrolled in the training institutions that these changes will not have any adverse effect on your progression. Adequate provisions have been put in place to ensure smooth transition into the TVET system. Asabye obukiiko buno na bonna bekikwata okukola ekisoboka okumanyisa bannansi ku bikyuse mu nteekateeka empya. There is plenty of work to be done by the TVET Council and the assessment boards. Akuddira abakulembeze okussaayo omwoyo nga bakola kubanga emirimu egibayiddwa mu kakiiko n'ebitongole tebifaanana byanjigiriza ebyawamu. A great TVET system requires a different mindset and outlook to make skilling our country relevant. Therefore, I call upon the TVET Council and the assessment boards being inaugurated today to please approach your mandate with different lenses, because what works for the general education system does not do the same with the TVET system. Sharon Nabasiri yakusakidde gulu kwa Bukedde TV.